Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abakyekuumidde ku Salam TV mwebale nnyo mwebaliridde program Obutonde bw'e musango. Nange Ibrahim Bagalaliwo okulaba nti tubeerawo wano ne tubanga tubaka emboozi ze tunyumya okulaba nti tuleeta abantu ab'enjawulo ne baba tubuulira biki bye tusobola okuba nga tukola okuzza abantu bannaffe mu mbeera. Tuli live Facebook page yaffe Salam TV, soko ogenda obeere ng'olikinga akantu ako okomentinga osharinge. Tuli ne Mwami Lutaya Pasco okuva mu Mengo Youth Development Link era nga ye wa abantu alina ekibuuzo kye ngenda okumubuuza. Tubaddeko wano nga tunyumyanyumyamu n'enkizuula nti ate kyetaaga okumubuuzibwa. Mwami Lutaya Pasco we twakomye ogezaako tunnyonnyola nti okwata omubbi okozesa mubbi. Wano wendeetera ekibuuzo mukyali mukozesa abantu be mugezaako okulaba nti muzza engulu okubudaabuda oba be mulumirirwa mukozesa baana bakyali oba n'abantu abakuzeekuzeemu mu myaka? Abaana n'abantu abakuzeemu mu myaka. Embeera for example ya COVID eno nkogerezaamu abantu omu yekkate batabula emitwe wadde bantu bukulu wadde baki ajja ne tumubudaabuda wadde myaka 3 wadde engulu n'aba nga atandise kunywa biragalalagala atandise kukola kyakoze atandise kuba mukyala atandise kukola ki bwe tuba nga tumaze omujjanjaba mutereeza tumuleeta mu gurupu y'abantu n'ayogera ku eyo subject nze nali nkuba mukyala wange nali ngenda mu biragalagala ne bannange tukyuke tuve ku biragalalagala kati naye tumukozesa ate ffe ekintu kyaffe kiri transiting nga tutambula. Abaana b'omupiira tulina Soccer Academy we bayita mu mupiira wano gwa wansi we bakula tubakulisa mupiira katulina team second division ne tubakulisa mupiira guli ogwa ddala nga mubajja eno wansi tugenda nabo wabanga asoma era naye tugenda nayo wabanga ali mu ya mikono tuyinza omufuula omusomesa oba ne tumufunira for example kati tulina abaana tusomeseza mu skills naye abaana b'enviiri abakoze enviiri n'abakoze okutunga tugenda boa business babeere ba modo baffe babeere ba modo baffe mu business zaabwe tulagireko n'abalala nti olaba yasoma enviiri simbi alinawo business kati n'omulala ajja kiraba agaye nange kanze nsome nange sokufuna ki wadde yafuna olubuto mu COVID n'addayo n'asoma n'avaako kyakola oba n'akwayalinga skill ku vocational training center yaffe e Masanafu tulinawo abaana abalina abaana temwabalekerera bbali tetwabalekerera bbali wabula omwana alina omwana abeera wali nga tulina akayumba kabe ketwabakolera naye ng'asoma byalaani kitegeeza nti oli omwana abanga asoma alowooza nti yazaala n'amala tekinaba walabira ku ono naye ajja n'ajja nakansome neereeta so tetukikomya ano kiteeka waggulu okulanga gye tuyambamu bano abaana kuva wansi paka waggulu nesigala nga tubayamba mpaka wanaabeera nga ayimiridde okuyamba kyovula abaana abasinga betuyise abayise mikono gyaffe bakomawo okuyamba be bakooki baleeta emmere bajjukira gye baava so wekitw ekiri maye bagamba bw'oba tojjukira gye wava tosobola kutegeera wajja olaga. Awo wennyini mugezako oba engaginga ne mu co-curricular activities buli omuzuula ekitone kye oba mubabuuza oba buli omu ne mugamba ono alayika alinamu sikiru bweti ono alayika ayagala nnyo okukola bwabati mwogerako nabo okwogerezeganya nabo pasono. Kakati ngenda kugerezaamu abaana abali mu skills kati ffe tulina sacco saving scheme twasalawo basavingenga abaana 157 bali mu vocation bwe basavinga twaligistalinga sacco yaffe eri registered government bagita Maidel Community Sacco kati tegeeza nti apart from training tugenda bongerayo basavinge bakole business zaabwe otegeera era tubawoleyo busente obutonotono waliwo sente twafuna tubawola abavuka 10 ne bakola mpola wadde wabeerawo obumulumulu nti abamu obusite bazizza bulungi naye it's a step ahead okumuyambako oyinza okulaba abamu nga balakinga capital so ffe twagala step ahead okulaba nga tubayamba abaana abavubuka mu ngeri emu oba endala kubanga basobola okukola bulungi nnyo naye kye tusooka okukwatako nga tunakuwa kintu kikupromotinga
bwe bwongo mindset soko okukyusa wadde omuwadde miliyoni 10 bana ba mu ghetto bavuka ba mu ghetto awasizawo omukazi mukyala mulala n'agula essimu eyakabi so tumuteekateeka waliwo programu y'okuteekateeka okubaza ku step endala so we tutambulira nti tugezaho okulanga tubabudaabuda tubalaga ekyokukola ne direction wajja alina okulaga mu maaso ekinamubeezawo obulamu bwe bwonna bwonna. Society mwenga mmwe wali tujja kuzaako emabega family watugambye family contributing kinene ku mbeera y'abaana bano ate yo society erina kyekozeeko okulaba nti abaana bano oba naye nsonga nti abaana bano babeera mu mbeera gye balimu nti banalaba omwana oli azadde omwana aliko obulemu omwana alina embeera ezo society naye tecontributing kinene nnyo kuba n'abantu kati ensi we yatuuka edda baatugambanga nti omwana abeera wa community ekyo kyaliwo edda naye kati nkakasa tikikyaliwo we balaba omwana nga yonoonese nga baga ekyo kyana kyagundi kyakola ki kyayonoonese so community naye contributing kinene agamba ekyana kyagundi ekyo mukiveko mumuleke bwatyo which is bad. Twetaaga okukolera awamu okukumaakuma abaana bano okukumaakuma omuvubuka ono akyamye bwe tumukwatako nga tuli wamu nga community tusooka kukumaakuma n'abazadde ero sineyingirawo ne community netukumaakuma oyo omuntu nga tetumugobye temwana wangu ndiyo yazaala nze wange asoma bulungi otegeera ako kajja stigma nobanga okuliyetiza stigma owooli agenda obulungi noona azadde kati azadde kyakola nga avaako ng'agenda yenywera biragalalagala oluusi abamufe tubasanga eyo ng'azaala n'owokubiri osanga omwana ewaffe nga omwana alina emyaka 17 18 alina abaana 2 oba 3 tulina abaana gye tusomere mu vocational yaffe nga bajjajja 3 bya myaka 28 jjajja myaka 28 nga jjajja so embeera eyo y'abajjajja nyingi lwakubanga eri silent tebagala nnyo kuyogerako naddala baa tebagala kukula naye yazaala alina emyaka 18 28 n'omwana oyo yakoze eki omwana naye aza 18 naye azadde oli 28 ono 18 azadde so zezo embeera eziriyo ne tulina bakumaakuma nga community LOC nga tetuteekawo bino byakusekeeterera okulanga tujjayo abantu baffe abaana babeera bavunanyizibwa mu maaso ngabo n'omuvuka bwabwe tukoneko ku bantu abakulu abakuzeekuzeemu abayisiddwa mu mbeera ya gender based violence abo nabo mubahandolinga n'abafunye domestic violence tubahandolinga nnyo violence nyingi wansi ezo tujiwa program ddala tuli ku ground tukola program tukola kye tuyita outreach door to door ne training aba local leaders ne training abazadde ne training community violence ya wansi naddala violence yajja nnyo mu lockdown ni wano omukyala beewasa nga tebeemanyi babaddeko bonna nga babasibidde wamu nga tebalina gye batambulira mu covid lockdown yawo walaba kijama buli lunaku mwami wange alya nnyo buli lunaku abadde tabiraba bibadde byekwese kati wano byavaayo byonna violence neyeyongera nnyo so domestic violence gender based violence tubirwanisa nnyo okulanga bikendeera si wano mu Kampala okaffe tukola wonna naddala mu central region okulanga tuyamba abantu baffe okulanga tubajjayo mpola buzibu ki alaba ku Salam TV bwe wandimugambye nti ebintu bino mubikola ne muyina challenges mu facinze omulabi wa Salam TV agala okumanya challenges ezo za mu facinze omulabi wa Salam TV ekisooka ekinyiga nga Femengo Youth Development Link ekisooka ebiragalalagala drugs zafuka drugs nga ffe egambye gye twakulira abaatundanga drugs ezo nga tukyali bato bazaala abaana batunda ndooza n'abazzukulu bajja kutunda bakola omulimu gwegumu mulimu gwa family batunda njaye so eyo drugs weziri drugs bazitunda batunda sweet nga natunda sweet wano nena ina amafuta g'ennyonyi gatunda kuguza abaana abagatundira ku ssomero enjaye bagitundira ku masomero so
ebiragalalagala yekizibu ekisooka. Namba 2 abazadde obutafayo ku baana nkyogeddeko nnyo. Positive parenting abazadde baveyo ku baana ekizibu ky'abazadde n'abooluganda nakyo kizibu ky'amaanyi. Namba 3 nti waliwo programu ezimu za gavumenti zerina okuleeta balina kukwatagana naffe ne batera okukwatagana n'abantu abalala abantu abatali mu field. Gavumenti ekwatagane naffe ffe tumanye ebizibu byaki ebyawansi. Namba 3 obutabanguko mu maka bw'amaanyi kubanga obutabanguko mu maka bwe bubeerawo buti abaana tebagenda kubeera bamu bagenda kudduka buddusi balaba maama bamutulugunya bagenda kudduka baddewa badde eno. Number next is funding. Sente ezikola bino ebintu, for example okuliisa abaana babudaabuda n'okola programu nyingi. Twengeri covid gyeyajja nakuno sente ntono nnyo soka tusanga obuzibu okulaba nga tubudaabuda abo abaana. Bose ekirala nga ffe nga tugambye ffe tuli ba mupiira tuli ba drama drama the corporate zemukozesa sports equipment tuba tetuziina tubeera n'emipiira tubeera n'abaana 305 ku kisaawe ffe tuyisa kyaffe ky'Odi Kampala primary tubeera ku Lwokubiri olweggulaawo ku Sunday ku makya n'olw'omukaaga ku makya oyinza okusanga nga equipment tezimala jjukira ffe abaana abamu bwe tulina ba mu ghetto. Problem endala yey'abavubuka okubba bafuuka bagenda extreme end nti babba obusimu babba buli kimu kwegamba buli kimu kyona okubeera nti babeerawo munnange nabo balina okukola ki okubeerawo. Posi problem endala yeya security obutategeera nti baana bizibu bana abaana bebalina ddala local defense kulanga bakuba bana abaana abato bana emiggo tebasooka looking out for that cause. Bagamba nti omwana wa myaka 12 soko tegeere ne omukuba miggo gwaligo yamenyisa omukono bali bamugoba jozi omukono n'okugulu byonna era ali ku kitanda. So ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo nakyo kikola ki balina okutegeera abaana bano bali ki bwe bategeera oluvannyuma tukola ki ne tuyamba. So basically these challenge ezimu zetufuna okulanga zetufuna mu community. Tulaba ku Salam TV oli mu program Obutonde bose musango tuli ne Mwami Pascal Lutaya kuva mu Mengo Youth Development Link. Oyinza okuwulira ekigambo Mengo ajja tubuulira lwaki Mengo oba olw'ensonga nti gye yakulira naye n'aba ng'afuna okulumirirwa. Gwali yatulaba naawe oyinza obutatandika na kinene nnyo naye n'otandika ku ggwegwe kennyini. Atugambye nti family y'ensibuko ya buli kintu okubeera nti abantu bino bituukawo okubeera nti abantu bali neglected naddala abaana abo abaliko obulemu buli bwe mubasibira ebweru mubaleka ebbali ne mutabawa bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo muli naye afuna omutima ogulowooza nti bamulekawo. Bw'olaba abaana b'oku nguudo nabo balina ewaabwe gye bava naye munnaye babeera ku nguudo ayinza okugamba nze nava ewaka nga tebampa mmere nga tebankuba n'awulira ng'emirembe agiwulirira wano. So Mwami Pascal Lutaya ensonga lwaki yafuna ekirowoozo ekyo n'agamba nedda kantandikewo ekitongole kino tubeere nga tuyambako ku bantu bano. Waliwo we nadde njagala okubuuliza naddala kuba n'abaana b'ogambye abakozesa ebiragalalagala abanuusa amafuta tebabeera violent ku bannaabwe violence eyo alaba byaliko tabyagala. Abaana abo ab'oku nguudo abanuusa amafuta akeera ku makya n'ekibaaga kye n'atambuzaamuko katono n'anoonya scrap n'obucupa waamala n'afunako eziri akakomando ka 5 baka 10 n'agenda waliwo egambya gye batunda amafuta go gabeeramu buli wamu mwegali omwo mu ghetto omwo. Aga amafuta ago waganywa ati kasita aganywa ati waliwo kye bayita okukubwa okuvaako okusanguka. Ayinza okusanguka essaawa nga 4 nga taliiwo mu nsi olaba mubiri naye nga taliiwo. Abaana bano tebali violent naye engeri gye bamutulugunya eka walaba neeno nga bamutulugunya security mutulugunya wafuukira violent bamukubye emiggo tebamwagala neeno tebamwagala. At the end of the day afuuka violent. Naye mulimu abalala
bo bakakkamu embeera yabakwata asirika bufirisi n'akeera rutiini ye kulonda bucupa kukubwa kwebaka eyo rutiini yaabwe eyo ya buli lunaku n'amala mwaka gumu nga kyakola kalina kirala kyakola yes bano abaana benjogerako bannaaye abantu abandaba ku tv ku Salam TV si be bano abaana bemulaba ku nguudo Femengo Youth Development League tetukola abaana bakalamajo nga babeera ku luguudo ne basaba ffe tetukwatagana nnyo n'abo waliwo abo abaana ba mirundi ebiri tulina abaana be bayita accompanied street children be bano ababeera ku nguudo nga asabiriza nga maama aliwa waka ali wali mabbali amulaba nateeka akaana nabwo nkwata akaana nga wasabiriza waati be musinga okulaba abo wasabiriza nga atwalira maama kyafunyewo kyatwalayo tetukolagana n'abo abaana tetubakwatako kubanga bo balina ababaleeta balina n'ebizibu bya byanjawulo ffe tukwatagana n'abaana be bayita unaccompanied be babaana yavalira najja mu Kampala yekka omuntu omu nga twali amuleese alina ebizibu bye byanjawulo n'ava Masaka ku kigere najjamu kati abaana abo bangi nnyo babeereyo mu ghetto nga basirise mubalaba babeera bakutte obuveera bakoleramu ebintu byabwe so ffe tukwatagana n'abo abaana balina ebizibu byanjawulo nnyo nekuba nabasaba ku luguudo balibo tebasaba babeereyo balonda scrap balonda ebintu for survival so yenjawulo eriwo ffe tukwatagana n'abo abo tewali abaliko bo baliyo bokka mu nsi betugezako okukyusa okulanga tubayamba tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Lutaya Pasco mu dakiika ezisigaddeyo entonotono nga tukomekereza mu dakiika nga 3-2 tubuulire biki ebiyinza okukolebwa kulaba nti omuwendo guno gukendeera pozi n'abalabi ba Salam TV okubawaayo akagambo insha Allah ekiyinza okukolebwa okuyamba gavumenti eyambe kubanga abaana bano abasinga percentage esinga for example abasinga bava mu east wavayo abaana bangi nnyo abali ku nguudo Eastern region tusaba gavumenti eyambe empowering efamily ezo zibeere eri nga bali empowered economically nga babayambye mu byenfuna byabwe abaana baleme baddukako otegeera babaligize ki abaana si bakujja kusabiriza ku street so nti tusaba nti gavumenti eyambe ekwate ku family eyo gye bava abaana eyo okulaba nga abaana bakola ki bakendeera ekyokubiri bannamateeka poliisi local defense n'abalala ba LC bino ebiragala babitundira mu bitundu byammwe mumanyi nti gundi atunda enjaga ne twali amugambako ne ba local leaders abamu batunda enjaayi otegeera ikakiiko ye wagundi naye ng'atunda ki enjaayi n'amafuta kubeezaawo neerabira nti yayonoona mwana wa muntu okumuguza ebyo ebintu so gavumenti poliisi eyongeremu amateeka bwe tukwata omuntu atunda enjaga bamutwala emyaka 10 abalala bajja kulabirako bakole ki batye naye babatwala dakiika 2 nga bakoze ki so bongeremu amaanyi mu byeki mu programu ezo tweyanzege tubadde ne mwami Lutaya Pasco okuva mu Mengo Youth Development Link atunyonyodde era n'amagezi gatuwadde kansubire tunaaba tugakozesa tugeze okuba nga tuyamba okulaba nti tukendeeza abaana bali ku makubo n'abaana abalala bali mu mbeera embi n'abantu abakulu programu Obutonde bwa Musango sigadde nze Ibrahim Bagalo tusinkane omulundi oguddako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.